Atulaba omulungi tukwaniriza nnyo webali bwangu twegaseeko nate onaku olwaleero. Tuli bamukisa onaku olwaleero twegatiddwako ow'ekitiibwa Dan Muliika gwe tuli naye tugenda bwangu tuwayamu naye tulabe ebintu nga bwe bitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Abiraba atya okutwaliza wamu. Kamusaba ababuuzeeko. Nsanyusa okulaba ow'ekitiibwa. Nange nsanyusa okulaba. Mbalamusizza abatulaba n'abatuwuliriza. Beebale kujja twogeremu naye kansuubire bye nnaayogeramu n'abaamu akanigguusa. Weewaawo tweyanzizza. Gw'ekitiibwa njagala kutandikira ku nsonga ya mbeera eri mu ggwanga lyattu Uganda. Si Uganda yokka naye n'ensi yonna tugiraba naddala ku kirwadde kino ekya COVID-19. Naye okusookera ddala njagala osooka otubuulire gwe mu kulaba okukwo kiki ddala ng'eggwanga kye tuyiga mu mbeera eno egenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Nonge ebitwetegereza bintu bingi. Sirowooza nti naasobola okubimalayo. Mu Uganda etulaze nti singa kati kaŋŋambe nti singa bakulondanga okubeera member of parliament, omulala ne bamulonda okuba leader wa gavumenti ne cabinet, kye mwandisoose ng'okukolako wekakasa nti obulamu bw'abantu kikulu nnyo, era ndowooza nti aba World Health Organization WHO baali batuufu nnyo okugamba nti ebitundu 15 ku nnyingiza y'eggwanga birekenga muki mu byobulamu y'embalirira y'eggwanga. Kakati kitegeeza nti bakulembeze baffe banaaba bayizeemu. Kitegeeza ne ka kilinika obwo kilinika akali ku kyalo musaana okukalabirira. Nze era kyanzijjukiza mu abato mulabye nnyo naye ffe abaasangawo Buganda enkadde. Buganda kye yakolanga mu byobulamu ng'erina amalwaliro agaayo ga Masaka, ga Mityana n'amalala. Ng'ate n'omuzungu alina agaboge wano. Naye ng'egenda ne mugaala gaba missionary nga Galubaga, Mengo, yani Kyebuyinga eyo bwe yandibadde Kibuli ndowooza baali tebannafuna. Naye nga egendayo n'ebatwalira eddagala lya bwereere baleme kusaba ssente nnyingi okuva ku muki ku mulwadde. Ng'oluusi ebawa ne ssente okutraininga ne bannansi free of charge. Kwega nkitegeeza nti obulamu bw'omuntu ky'osooka okulowoozaako ng'ofuuse omukulembeze. Kakati ekyo kimu kyakuyiga ndowooza kyamaanyi nnyo. Owekitiibwa nga tonagenda ku kintu kirala bw'oyogera bw'otyo olinga agamba nti gavumenti eremereddwa okubanga emanaginga abalwadde mu mbeera eno gye tulimu ate nga tulaba buli olukya waliwo abavaayo. Kansooke mbeebaze mu mbeera embi nnyo gye tulina bakoze nnyo era pulezidenti awo mwebaze afubye ataddeyo omwoyo. Naye omanyi oyinza okugenda okwagala okukola ebintu nga tekikoleka. Kati gamba Besigye yaleeta ekirowoozo ekyali ekirungi. Kyagamba nti tutesitinga abantu bonna omulundi gumu. Tumanye nti munda tuli bulungi tutege butezi bayingira ki? Bayingira. Buli awo twandibadde n'okukola emirimu tugira ki? Naye omanyi singa tulina engeri gye mbadde nkugamba nga ne kakilinika ak'oku kyalo kalina buli kimu, ekyo kyandibadde ekizibu? Nedda, n'olwekyo tekyandibadde. N'olwekyo kyenvudde gamba kubiriwo bakoze nnyo, bagezezzaako era badde n'ebisobyo ebizze lwakubanga ekintu kyabagwako buki ekyo tewali kunenya. Naye ng'ekikulu kyenga bw'ŋŋambye nti wambuuziza kiki kye tuyigamu. Ekikulu kwe kulaba nti embeera y'ebyobulamu tugitereeza. Ate sina mu bino byokka ebya korona kubanga edda ngaffe abakaddiye kankugambe nze kye nalabako ku mulembe guli ng'omuzungu atufuga naye nga ffe munda twefuga. Era kyova owulira ti Muliika buli lwe njogera njagala fedro kubanga bwe nninda bino ebya gavumenti eza wakati okubanga ye mwenna yeebalabirira yeemanye ekiriki tebikola. Walaba nga ffe baalondanga n'ebicupa ebigudde eyo ensiri zireme kuzaala emyala nga girabirirwa. Nze nakulamu nga ne bwe ndi omuto bwe ngula ka switi ku dduuka ne nkalya bwe nti ne nsuula akapapula wansi omuntu aliwo yenna nkuba n'oluyi
yakkirizibwanga kuba nkoze omukulu naye kakati olaba bumwe musuula busuuzi buli woyita bisufeero biki bigundi byonna bigenzemu kubanga ebyo byali bya bulamu ate era olaba kakati tutuuse abantu ne bagenda bazimba myala amazzi gabalumbye naye ndowooza be baalumba amazzi ne gizibikira kyandibadde kitya ne twerabira nti kyova olaba nti gavumenti tugiwa obuyinza oleme kuzimba okujjako ng'ofunye pulaani ennyumba tekitegeeza kuba nti yamaanyi nnyo nene ennyo pulaani siza zino zigolofa n'abasinze okugira naye buli muntu ateekwa okumanya buli kika kya nnyumba kiteekwa okuba ne pulaani ekikigendereza ki amazzi ganaayitawa bwe wabaawo omuliro nga gukutte emmotoka y'omuliro eneeyitawa ebintu ng'ebyo naye kakati olaba emmere balwana nayo okugituusa mu bantu era ne baddaga andi twatuusa abantu nga tewali makubo ekintu ng'ekyo eyalaba ku byedda mpulira nti kinjiwayo nnyo kakati newankubadde okola nnyo nga bwolabye health minister akola ennyo kakati ebyo hazard emutuuseeko emmere tetuuse agabidde abantu 10 mu kifo kya miliyoni kubanga nankani ekyokubiri kikulaga nti tetutekwanga ku decentralizing power kubanga okuteeka power mu cabinet ne mu president ne cabinet enyingi tekigasa komyawo obuyinza bubeere mu buli enkola ebeere nti buli kitundu kisobola okukola ebisinga obungi oli abeere kalabaalaba owa waggulu kyova olwira nga ffe abaganda abaaliwo edda twagala fedro era n'omuzungu twamukaka n'atuwaki fedro kubanga kati ebintu ebimu byandisangiddwa kati ng'eyo ng'oyagala okugaba emmere nze nkulembera eyange gye mmanyi era gye nali ngenda n'okuzzaawo nga ndi Katikkiro singa nalwawo ntandikira mu maka omwami ye mwami asooka era mu Buganda kyova oli abasajja tubayita baami kubanga gwokulira eki amaka bw'ozimba woozimbye n'omulala n'azimba kyekyalo kakati bamumala okukola ekyalo nga tufuna omutongole abamanya mwenna kakati bwe twalabanga ng'ekyalo kinene kubanga ekyalo kiba kitono ate mulina ekkubo libatwala n'eri mulina okulikolera wamu enzizi n'amazzi n'ebirala kyemwavanga muluka ebyalo ne bikola omuluka era ne mugenda bwe mutyo ne mukola nego naye nga bwe mutuuka ku muluka n'okugenda kugombola ne kusaza ebaayo enkiiko mukiikirirwa era nziteesa kakati kyolabirako ng'ekirungi ng'emmere eno bwebadde siraba minisita lwaki yamenyeka n'okutambula eyo twandibadde tumanyi nti buli mwami wakyala amanyi abantu abali obubi kubanga baatumanyanga ku ngalo abazungu bakiyita fingertips buli omu amumanya n'ekyalimu wandibadde omanyina bumanya ani ali obubijju ani ali obulungiko ani agira bwati emmere wandibadde ogitwala mu units ezo abaami ne bagaba bo ne bakuddiza ki olunaku lumu ennaku 3 Uganda oba ogigabidde ki emmere yonna wetwogerera waliwo task force ku districts ez'enjawulo bino ebyerose siyinza kubyogerera kubanga erosi bwe zajja waliwo n'oweerosi nga n'abantu baalina ku kyalo tabamanyi n'obuzaale bwabwe n'abamu nga tebamanyi ne gye yava tamanyi na jjajjaawe gyava luli ffe twamanyagananga kakati nze mba mmanyi buli muntu n'oyaza obuzzi ekyo kyanjawulo ate ero si kyakula bulala olw'okubanga kati nga bw'olaba nti ensalo zaffe n'amawanga amalala abantu badde bayingira buyingizi ndowooza na kino kyekyokuyiga mu korona nti wano abantu bayingira nga ennyumba twakigamba nga yanakyeyombekedde bayingira buyingi kakati abantu abali awantu tobamanyi na muwendo ne gye baava totegeddeeyo so nga luli ne bwe wakyalanga obukyazi okuva mu ssaza erimu okudda awalala ng'eri yakumanya nti wavudde kyaggwe n'ogya ebuddu okitegedde enjawulo eriwo kakati ku kiri eri sisitimu gye mbadde njogerako singa buli kimu kyagize eki kyawedde dda ate n'okunoonya abantu ababi kyangu nnyo kakati gamba mwabadde wali enakivubo mulinawo abaana mbwe 2,000 n'omusobyo teri amanyi kitaabwe teri amanyi gye baava teriki naye babadde mu Kampala
abamu bakalamojja abalala baki naye mu Buganda bayinza okuba naye bantu bandituuse batyo okujja be batyo nga buli area erina amanyi omwana n'omwana alemedde omuzadde alemereddwa abaana ng'emumanyi ebyo byonna tebyandibadde wano n'olwekyo korona akuyigiriza nti kino kibadde abazungu bakiyita dumping tumala gakkiriza Uganda neyingiramu era ne twerabira tebannaffe babadde batuteganya ne visa kuba bo baagala buli ayingira nga bamanyi waagenda kitegedde n'olwekyo ekyo kyakuyiga kinene nnyo amakubo gandibadde mweka n'oŋŋamba nti tewali mmere wogiyisa kutuuka muntu ati nawe nteekateeka kakati ebyo byonna obiraba nga bano batuyigiza ekyokusatu kitandise n'okutulaga ne bw'oba oli muyigirize nnyo ne bw'oba oli mugagga nnyo nga ssente zikuyitaba nga abamu be bagamba olinanga okukolagana na buli muntu owa waggulu owa wansi owaki mwenna mukolera ki kakati kituyigiriza kitya bwe kityo kakati tolaba eyinza okubaayo abadde ne ssente ze nga tafaayo kulaba nti abasawo basasulwa bulungi balina ebikolwa ebyo kubanga ajja kudduka agende South Africa Germany agende egindi olwaleero ayinza okuba ne biliyoni ze newetaba nanyonyi emutwala tesobola kakati lwaki saalabirira omusawo ono kakati n'ekyo nakyo kyakuyiga abasawo baffe wano ffe twasinzanga abasawo abalungi ennyo nze nakulanga abava e Kenya balwalira wano Mulago ab'e Tanzania the same era ne mu nsi ne mugundi ne mawanga nga America bwe nali Katikkiro nasangayo n'omuntu unfortunately yafa emabegaawo nga professor bamuyitanga Kajjubi nga n'aba America bafukamira bufukamiza okubatuuka mutu amanyi bingi yali mutirivu nnyo naye wano yatugasa yakolera beeri ffe tebako abasawo baffe bangi nnyo ebweru abandi badde batuyamba n'okutuyamba bawuliranga kiyingi mu mitima onoolaba nga ali ku bazungu bagira ki nga wamwe wano ate olukwata n'okukwata ssente mangu nnyo omutwala e Buyindi nga ate kiyingi eyandikuwonyeza okugenda e Buyindi guwo ebyo byonna tuyiga kyakulabirako mu korona ono kakati obusuubuzi engeri gye bataagiranga bano buli muntu asuubula lulwe nzijukira bano baali bayingira naliko n'abantu abamu kuba olwo nali nange bano gavumenti eno eriko bwe baali bayingira bwe yali jja mu bukulembeze nga mukulu Kanyehamba yali ne Minister of Trade and Commerce nze n'abamu ku balala mwalimu nga Mulwana Amatovu Bakanyike twagenda ne tuwandiisa ekibiina bakiyita Kampala Industry and Trade and Commerce Industry gundi Commerce and Trade n'atugaana naga nti yatugaana okuba tubeera tuli secretarian Professor Kanyeyamba naga nti nino ekyo kirina kubanga abantu bakozesa manyi mu nsi yonna obusuubuzi okukutegeera nti oli musuubuzi oteekwa okuba member wa Commerce and Trade Industry and Commerce kubanga owa industry yeetaaga owa commerce yeetaaga owa industry kakati olw'okuba tetuli bwe tutera kyovudde olabanga wano wajja n'ebintu ebyo bitali standard so nga ate Bungereza mu America bibadde tebigendayo kubanga ow'Ebungereza ali mu Chamber of Commerce and Industry bw'alagiriza ebintu e Japan oba China eri agula ku oli ali mu Chamber of Commerce and Industry bw'omuweereza ebintu ebibi oweno n'abuulira oweeri bakuggalawo kakati n'olwekyo kyovula beeri bitambula naye owaawano oba si kinoomu tebikola kakati obalabye babatuuse mu buzibu tebalina ne be baorganizinga kukwataganya na gavumenti balabe nga obulwadde ate tebwaffectinga trade and commerce ne kasita weeri kasita tubalaba be bamu abalinga abarepresenting abasuubuzi wano bwe nagamba nti oze najeera twakolawo kakiraabu kaffe katono owulidde ekiri kyandibadde sina Uganda yonna kyemba zibeera zifederatinga oyinza okuba ne Chamber of Commerce and Industry Jinja ne bakampala endabani nibbo be bafuna ebizibu
olw'okuba bali mu same trade bakolera wamu be baba baleese misolo gye banyiga mukolera wamu be baba baagala ebintu bingi nnyo bye bandibadde bakola kakati bwe batabeera organize osanga obuzibu kati gwoduumira pulezidenti yakolanga kuba bo bandibadde bamuga nti eno bizinesi tusobola okugikorodinga neeno wano tukendeeza omuso ng'oyogera naabo togenda ng'oyogera na buli muliika neddiika ne hale ebyo ebintu ebibeerawo so abasuubuzi balina okuyigamu balina okukolera awamu n'obukulembeze kubanga ffe yatugaana okukikola yali mukulembeze weewaawo tukyali ffenna tukyagenda maaso n'owekitiibwa Dan Muliika atubuulira biki bye tuyiga mu mbeera eno gye tulimu eya coronavirus. Simanyi owekitiibwa oba okyalinayo ensonga gy'oyagala okubanga oyongerako mu bye tuyiga ate n'ensi yonna erina okuyiga luli obadde wano ng'omu ye Mungereza oba ye mu Amerika abo banene nnyo beeyo bakabi kakati nabo bakisanze nti n'obusibu n'obutono tugasa tuteeka okukolera ki wamu ebiri ebyamalala nti ffe tuli bagundi bw'ojja mu Africa bw'ojja wano nga kati bw'olaba abakyayina bazze nnyo wano nze sandi bakyayi naye ekibi kye bakola indasitule zaabwe gwe owa wano munnayuganda tolina kyoyize mu indasitule yaabwe so nga ffe kyayina oba yandituyambye kwe kujja nemanya nti tulina gold ne gundi byetemanyi ne tugikkiriza neereeta ssente ne investinga neekola amagoba bwe tukola isiringi 10 amagoba yo neetwala 6 ana nange nengasigaza nene gagenda nga n'eri gye baasimye gamanyiddwa kakati ekirala mu kusima okwo nga naffe mutuyigiriza mu kifo ky'okujjanga ne mutusimira naffe tusime tubaleetere ng'ate biri ku standard kakati noolaba nti luli edda wano waaliwo omuggundu ogwali gutandise okukola industries era njagala ekyo singa pulezidenti akitunulamu kuba yayagala nnyo industries naye nga zaabagwira nze nyanjawulo eriwo kubanga nze mbuulira wajja nosanga kankuwe n'ebyokulabira kankuwe bw'oba ŋŋamba ekyo oba tubadde mu Uganda gavumenti eno okuyingira nga tulina zimwe ne mukalazi tekiniko bali mu byanguudo singa gavumenti yabayingiramu negana kiki ekibabulamu mashinare tekinologi biki ne mukolera wamu enguudo zaffe singa be bakola owulidde naye waleeta ate baki bebweru kakati ne be bakukolera ki enguudo buli ekiki kye namenya wano ekitali mu ngeri eyo nalaba Ssembuule we yali atuuse nze sandikereese roofings kubanga Ssembuule yali abulako katono okumuyamba yali akoze industry nungi nnyo nga wammwe ne sente zisigalawo ate kankulageyo ekisinga obukulu Uganda Electricity Board okijjukira mwabagisanga wali muzaale bw'oba wagisanga yali yabaddugavu yaffe y'Abannayuganda ne bweba yalinayo ebizibu nali nja kgenda Bulaaya nnoonyeyo abazungu 4 oba 5 bokka babalagirira ebizibu esigale nga yaffe naye noumeme zeekukolamu zeetwale ebweru ali kyova olaba ffe tusinga okusasula emiwendo eminene egy'amasannyalaze kuba bali bajja wano kutukolamu kutunyunyunta kakati ekyo globally ne bali ndowooza banaakirabanga nti be bajja baleme kutugambanga nti mutuli underdeveloped kuba tetuyinza ate ffenna kukulira wamu omu yasooka munne nokira kubenga ebyo Katonda yabikola ne bwe muzaalibwa muse mu family temugiraki kakati kyova olaba nti balina okumanya bwe bajja be batuteeka mu ssente ate naffe tuleme kutega bitimba kubanga bo baagala nnyo n'okusanga abaliida abatega ebitimba ebyokubba bo batubbe nnyo kubanga ffe batubbira mu baliiders liida ye olumuweezi mumala n'abeera nga n'ennyonyi anaakwata jjanjabirwa eri tafaayo kumanya golodi waffe Kasanda batwala yenkanawa bajjamu ki bye baleeta wano si bye batuguza naye olina abantu bameka abayize golodi waffe okujjako bali abagendayo okuyamba mu biri eby'ettaka nga booza abategedde golodi oyo bwakola ebyo byova olaba era nze kyova olaba nali Katikkiro nali maze okukozesa prospecting license
ye Kasanda n'esimira gold amafuta gyegali naye ffe tugasima ffe tugakolako gundi eyo okay baba batusinga lwaki oli tajjabuzi kutulaga kyakukola tugamusanze naye gyaliraki gyabeera ebyo byonna biyivudde mu korona ono kutandika kwegamba tuzuukuke ekirala kituzuukusiza ne ku sayidi ya Katonda kubanga tubadde tulowooza tekinologi ayinza okudda mu kifo kya Katonda kubanga wano buli bantu abamanyi kyebamanyi bwamanyayo kino nagandi ffe tuli modern tuli guni naye kakati kantu kakano kaze ffenna katuyoyeza yasoma n'atasoma tuli buli okay bana abasoma balina abasoma kati batakula emitwe okunoonya kiri naye the point is ffenna olabye bwe tubadde tukwatiddwako ensonga n'oli abadde agamba era wano waliwo ebintu naddala mu abamawulire mbanyiigira nnyo mwagenda ne mutukyamiza ekigambo kino mu kyaluzungu naye mukiteeka bubi nnyo mu gundi yaffe wano nti politics buli kintu wano olyaga nti ebyo bya politics politics bunokinoonya mu dictionary bali abazungu abakireeta kigamba managing society kakati bw'obanga olabirira society etegeeza maka Muruka Gombolola Buganda Uganda worldwide kakati eyo buba bukulembeze mu kifo ky'okukikyusa nti obukulembeze kakati buli akola ekibi yeekweka mu bye batadde mu politics nsitegeera kigambo politics kyategeeza ddi obubbi era kyategeeza ki kakati oli n'alyoka akwera atega engeri gy'abanga baatuwadde billions 100 ye atega bulungi nnyo nti mu abantu mufune billioni 2.892 bazitwale kakati ebyo byonna bivudde kuki singa corona tubadde tutuula ku stadium nabyo tukigimayo ekintu kigireki ne bannaddiini kyekimu tewali wano gwata ku tteeko n'olwekyo tuli level kakati ate tuba tuzeeyo Katonda yatutonda nga ffenna twenkana n'atuwa amagezi wabula kye yakola ate buli omu amuwa talenti ye yanjawulo gwoyinza okuwa talenti n'ofuuka ne professor mu bya medicine nze nampa talenti nti bwe nkwata oluso nsaawa beta okusinga gwe naye gwe tojja kuwonya kolera nga nze siriiwo owulidde kakati lwaki onyoma enjawulo tuyinza okwawukanya kati ndaba nti president kimuteganya naye olw'okuba ndowooza industrial relations tetulina bazitegeera kuba nalaba ne profesa nawange nga wali atagala n'abasomesa naye kyetaaga bwe ate nga yeyandisomesezza ne industrial relations kakati president ekimuteganya abakola science kuba batuuka eri nga bayiyizaayo akantu ayagala mbu abawe nnyonnyonnyonnyo eyasoma economics oba history aleme kumuwa sente ze ezimu neyeerabira nti oli takola nga noono taliiwo bonna bakole wabula enjawulo ebeera mu kusasula munno bwe kimutwalira emyaka 26 okusoma obusawo gwe ne kikutwalira emyaka 18 tetufuna musaala gwe gumu kubanga oli ainvestinze kinene ataddemu kinene afuna kinene noono afuna kitono ekyo nze singa president amanyi twandifunye abantu abamanyi okubalansinga economy ne bamute bonna ne basanyuka n'atabeerako na ludda kubanga naye yennyini owekitibwa tugambe nti mu kwogera kwe alaganga ye ayagala abannasayansi bokka abalala tebalina mugaso atyo kakati ekyo lwokuba ndakimanyi kakati forensi ekyokulabirako ekifo kye kifuna ssente nyingi nnyo n'okusinga oscientist ekiki kyalimu naye lwaki ate asinza owa sayansi naye ate nze ndaba nti yakola nnyo okugatta kubanga laba alina okubeera liida nga ye alina okuddira asaawo omuddo okolagane n'omuyimbi omuyimbi akolagane n'amanyi ebyenfuna owenfuna amanyi okolagane wasa mwenna n'abateekamu ne mukola ekivaamu n'olwekyo bikolera waki Katonda kyekintu kye yatukolera ffenna kuyiga nitukolera wamu notusana era ffenna twenkana nkweyanziza olwala
nkweyanziza atobo mulungi weewaawo tukyali ffenna tukyagenda mu maaso n'owekitiibwa Dan Muliika tutula mu mbeera nga bweri mu kiseera kino kye tuyitamu ekya COVID-19 oba coronavirus. Awo we tutunudde we tusimbye amakanda abadde akyatuyitiramu biki bye tuyiga naddala mu mbeera eno mu kiseera kino. Nandyagadde oyongere obeeko nekyogamba akakiiko akateekebwawo National Task Force okusobola okulaba nga batunuulira ekigambo kino ekya coronavirus. Tulaba waliwo buli national, waliwo obujja ku district, waliwo bukira ddala wansi okutwaliza awamu mu kulaba okuko organization eno tekoze bulungi okusobola okulaba nga tutangira ekirwadde kino ekya coronavirus nga tunuulira ebyobulamu n'emmere yonna okutwaliza awamu. Ali tutandike nti okusooka twasobya kubanga obulwadde bwali China. World Health Organization netubuulira obulwadde bwebulira bujja netuleka nga bayingira tetubakutte so nga twandibadde tuteze bitimba ffe wano ne butayingira kwe kulaba nga bwasobola okugira ki nti newankubadde olwaleero bagezezzaako era kyenagemye nti tonenya muntu kuba tebabimanyanga nekyo ekyokuyiga andi bamanya naye nga tebalabanga ku bintu bino kati ebimu bwe tubyogera kiki kye nakugambye nti mwaleeta ekigambo politics kikyamu nnyo kubanga bw'oyogera ndozoye politician ate bwe kiva mu muntu obanga kyabadde atali mu gavumenti eyo kyabulabe ali mu gavumenti takituulako kulowooza oli kyayogedde kiki nze wano owulidde nkulwanidde nti pulezidenti yakoze nnyo niye ate nkugambye nti ekirowoozo kya Besigye singa twalina kiyandisinze n'okusinga naye kakati gwe olw'okuba nga oli Besigye tatali mweno nja kuga nti ebyo byabufuzi n'olwekyo simanyi kye muyita byaki bw'oyogera bw'otyo ku nsonga eyo yennyini eya Kanokeza Besigye obusobozi mu kulaba okukowe buli obukebera bannayuganda bonna ekirwadde kino kyenkugambye nti kyetuyize next tukiddemu mu leadership obeere ne leadership emanya buli muntu ali mu Uganda ne waali nekyakola ayimiridde atya obuzibu bwalina akati ekyo bw'oba okirina omanye n'amalwaliro g'olina ne facility zigagira ki zigalina wandibadde ate okyawanjaga ebyo byenkugambye naye kati owanjaze kubanga tewabitunulamu ate naffe tulemere okulowooza nti bazungu bebatugira kubanga kati twefugidde emyaka egiwera 5 lwaki ffe tetutereezanga muzungu byeyagira ki byeyasobya. Owekitiibwa bw'oyogera nti twasobya kubanga twamanya World Health Organization yatubuulira nti ekirwadde gye kiri era kijja tutunuulira ensi ezitusinga eziri obulungi buli mu kimu katono nnyo kanzije kuba bwe ntunuulira America bwe ntunuulira Italy bwe ntunuulira France bwe ntunuulira ensi ezo zonna ddala zituli wala mu ekonome mu nteekateeka y'ensi zaazo okutwaliza wamu naye ekirwadde kibatuze n'okusinga Uganda kino kyoyinza kyogerako kiri kubanga bo babadde bagenda everywhere n'okuziwakula bangu nnyo ng'omumyomu okukuleza endwadde eyo gyonna gye batambulira babadde balina bangi naye wabula nze lwaki nkikuleetedde saagala nnyo kwekwasa nti America bw'ekola ekisobyo ne Uganda ekikole kubanga oli yagenda mu maaso ng'ate nze oba oli awo ye time nanga America okundabirako gwe yeeri tulabirako ddi nze nkugambye nti bulumbe aba World Health batubuulira nze nendowooza management Uganda jekoze abasinga bagamba nti ekyo kikyawa n'olwekyo gumiza point yange nti buli lwe tuteekateeka ebintu naye tekikugamba nti wateeseteese nnyo osinzeeko kati naye wandibadde okoze buki bulungi era ya idea gye njagala abantu bawano tulemenga kulowooza nti nze mmanyi buli kimu njagala kubitutta nti tulowooza nti gwe bw'obanga olina kye walowoozezza omulala natakyongerako walinde kakati for instance ekyokulabirako nalaba BOBIWINE ku TV ng'agezaako okugaba emmere omukulu be baamuwa amagezi baamugamba nti genda omugambe nti ajja kubaako meetings
ali yenkanankana n'omutemu kubanga atempti n'omutemu mwenna mwe bamu naye ng'ate nze singa nze nali omuye nandirabye abo bonna bayizaake baani nga mbaga nti mwagala okuwa emmere nti naye mumanyi kye twagala bantu kuŋŋaana akati abasirikale abagenda okubakwata be nandibawadde timugende mubateekereteekera abantu babeere ne distance bamala babagabire eyo emmere eyo sijja kujja ningenda awalala naye mwagwafuuka musango waliwo eyatadde ku gundi yawandiikira ministry ya health nti alina ekyuma kyavumbudde ndowooza scientist oyo omulabi bamutadde buteesi mu kkomera nebuuza olwo ate ffe tulivaayo ddi ng'omuntu nandirowooza nti Uganda National Drug bw'abanga kye yakoze ate ng'awandiikidde ne ministry muyite akulage mulina engeri gye mukimproving kirimu amagezi tikiri mulyoka oveeyo nga mumaze naye ate omukwata bukwasi nossa mu kkomera kwegamba olaba enjawulo eriwo wakati wange naabo Oweekitiibwa njagala kujja ku nsonga eyo yennyini ey'emmere kubanga akantu ako bannayuganda bangi bakyebuuza management eno ey'okugaba emmere bangi bakyajogera ku bannayuganda bonna gye bali abawangaalira gye tugamba mu byalo mu bibuga buli omu owulira agamba nti twetaaga emmere kubanga emirimu gye twali tukola gyayimirizibwa abasinga bagamba baali bakola mmere ya leero naye owuliranga gavumenti egamba nti emmere eno gye tulina egenda kubanga ekola Kampala Wakiso then ku district eri nayo bwe babanga beekozeemu omulimu ne babanga bagitutte RDC nabo basobole okubanga babawaako gwe oyogera ki ku mbeera eyo anti era embeera yeetulaze kyenjagadde ndowooza abakulembeze baffe bayige bw'oga nti onoogabira Kampala toogabira ebyalo yo mu byalo teriyo batasobola kubanga tebalina kyakulya omanyi nti eriyo ne mukaddewo gwali wano nange ng'ali Butambala gw'obadde omulabirira bakuggalidde eri talina oba n'obulwadde mulwadde takyalima oyo tomanyi nti yandiridde kyenvudde nkugamba nti kyevuva njagala tugaziyenga akati bw'ogamba nti naagaba emmere kiwulidde nze ne bwe mbadde nkisimplifyinga nti n'abaagala okugwa abannaabwe emmere nandibatadde mu sisitimu yange nemmanya nti bw'oba ogaba kiki kye saagala mbalabe nga mugwa mu bifuba saagala ng'osika munno mu ngalo olina okuzinaaba olina gundi tewali nkuŋŋaana ne gundi kakati nze kye nandikoze kwe kulaba engeri gye mbayamba ne bagaba emmere eyo nga tebagize eki so si kubagaana bugaanyi naye wano olw'okubanga ffe tulinamu ekigaa nti ffe tukola kakati ekyokulabirako abantu bagaye nti tufa enjala nti egenda kujja olwedde waliwo ne gwe nawulidde eyafudde bamusanze baguddewo nga yafudde enjala mwabadde n'alusaazi si bwe gubadde mwe mulina n'amawulire yabadde mu Makindi eri mu Kigaga nekizabye mu midiya yammwe omuntu yafudde kakati gw'okyamuganja ajja kujja wonootuukira nga ye omanyi ddi lwe yakoma okulya era emmere enjala eneemulinda gwe wonootambulira ku peesiyo kakati kyova olaba infrastructure eyo gye nkugambye twandibadde tugikozesa buli aleese ekyokugira bannaddiini weebali ni bannaddiini mubagaye nti bannaye abasobola okukola enteekateeka ne mugabira ku be musobola naffe tulina kitubongedde ate nammwe bwe mulweyizinga bannammwe kakati ng'abasiraamu bw'obawulidde balina ne polisenti mu kisiibo buli omu alina okusiibululayo omuntu atasobola badduukirira kakati genda obatuukemu nabo bo bagende kakati gwe bayambe kye batasobola bawe omusirikale kubanga omusirikale yega nti gwe yimirira wano nawe yimirira wano nawe yimirira tosembera wano gwe mali omaze genda gwe bundiga byebyo byobokka byewabaweeta naye tewaliwo tubalaba bannaddiini bagenda maaso n'okubanga bawaayo babawaayo bawadde mu kakiiko bw'otowa mu kakiiko oba okomiitinze crime kati crime akakiiko wekanagendera wakubuulire nti baliwo ne batalina n'emmotoka tezituuka ne bwe ziba weeziri waliwo ne gyetutuuka mu mmotoka so nga ate bwe basobola okutuukayo ne kuki ne ku bigere kakati nga be nalabye ono zaake mang'e nti bamukwata naye ekyamukwasa sikiraba kubanga baŋŋambye nti bwe yali agaba emmere ye
yayita ba boda ng'akutikka twalira muliika twalira bakedaawo twalira kikabi twalira gundi ekyo kyandimukwasiza kakati oba waliwo abo baalaba ka crowd abasirikale abamukutte ye seemu namba eyandirabye ng'ebyo tebibaawo okirabye nabeera bulungi. What's wrong with that? Akudduukiridde wano nkugaye nti mu Buganda medical school yawanga amalwaliro agali agatalina aga private negawa eddagala. Lwaki? Kuba bakudduukiridde okujjanjaba abantu gw'olina obuvunaanyizibwa bw'okulanga balamu naye ate bw'olaba akukwatirako naawe genda naye kakati ebintu ebyo ne bano kye balowooza nti tebaganye muntu yenna kuwaayo naye goberera system gye bataddewo bo balowooza nti system weeri abasirikale babalina ba leaders babalina okusobola okulaba nga basapulayo emmere eno ku bantu bonna. Oli mu mawulire mbuulira lwaki abantu bagga nti enjaba ebatta tebannatuuka mubulina nze nti kweri system laba nti tebannatuukayo onootuukayo nga bamaze kuba mirambo bo tebabeere ng'ate cause gy'ostop ekikulwanyisa korona kutta bantu ate bonoosanga abafudde nga tonnatuuka bafudde enjala. Is that happy? Nze nkugaye nti singa twalina ne system erizezo tuyize ozeewo omuntu nti ne bwe gubagamba bwe muba muzimba ku kyalo kankuwa ekyokulabirako lwaki mutwala okusaba pulaani mu city council oba mu local government bamale okumanya gundi ennyumba yo bw'ogizimba etunuddewa mukoka bw'anaabanga atambula anaayita atya avudde ku lusozi eri noono twe tumugatta tumutwala tutya wansi singa wabaawo ennyumba n'ekwata omuliro emmotoka eneegenda okujja okudduukirira omuliro eriyitawa kakati ebyo byonna singamu ebiri oyinza okumbuuza nti emmere teryandizeewa naye lwakubanga byebintu bye tulina okuyiga kati nze sinenya nankugaye nti bakoze nnyo naye newankubadde bakoze nnyo ebyokuyiga gye bali bingi nnyo. Oweekitiibwa ensonga eno ey'ebyobufuzi kuba ogyogeddeko nnyo ate era nawulira y'ensonga y'emu abaavaayo ogamba nti sekinoomu bamulemesa okubanga agaba emmere era bagamba nti bajja kukola bya bufuzi nti kubanga oli bw'anaagamba nti agenda kugaba mmere nga bw'ogambye BOBIWINE twalaba Honorable Nsereko wano nga naye agenda tubalabye bangi nga bavuddeyo baagala okubanga bagaba emmere naye era ne balemesebwa olwa ebiragiro ebyateekebwawo. Tugambe nti ddala munnabyabufuzi ayinza ogaba emmere mu mbeera eno gye tulimu nga takoze byabufuzi. Ebyobufuzi kyeki nage obufuzi ekyo si bwa bufuzi obw'ebyobufuzi oliwo buli lwobeera obw'ebyobufuzi mu luzungu nagaye nti kyekiri managing ate eri scientific way of managing society n'olwekyo gw'oteekwa kulaba nga bintu bitambula bulungi. Oli ne bw'anaamuga nti ondabiranga ddala ekyo kimpeesaayo akalulu kwegamba okuggyako ng'oyagalaga nti abantu be bakolamu byonna bisirusiru gwe oli olujja n'agamba nga nakuwadde muwogo nga naawe nkyogenda era oba oli awo kyekireese ne bino kyova olaba n'okulonda kututeganya nti omuntu agenda kusooka kufunayo cupa ya wala gyakuwa akalulu tolaba nti kakati ye time okuyiga nti ebyo si kyekiseko society gye weetaaga yeeyo gy'onnyonnyola obunnyonnyozi n'ekutegeera walabye abeekweka mu bbaala because tebategeera bamanyidde bintu nti abakulu ebyo bawooza nti byabufuzi kakati alowooza nti yeekwese so nga yeekwese ate aleeta buki bulabe naye ngaekikulu kitegeeza ate n'ekirala singa twali nga tulina eyo leadership abantu abamu baba tebabitegedde muluwalabula oluzungu ku TV okwo ne ku radio not everybody ategeera oluzungu ate oba wali awo olugandako kale naye baba oluganda niye omukalamoja anaamanya atya ate ogenda n'omukuba miggo kakati gw'oli feya wandeetera ku biragiro bya president bwoyinza kubyogerako kikubanga ddala byateekebwawo lockdown bwe yajja kafyu nejja karantini nayo nejja ebyo byonna ebisinga byonna ebya president byali birungi naye namusaasidde kubanga talina kabineti nze bwajja okutwadressinga ndaba ajja n'aba minisita ate bw'amala okwogera n'agamba gundi ogamba ki gundi ogamba kitegeeza nti kabineti teriyo kubanga nze nsuubira nti bwandigenza okujja okutwogereramu nga mumaze okuteesa eri mu kabineti
tibijja wano byemusunsudde bye bijja muki muffe singa baali bamawulire nga be babuuza nandike nti ebyo bye birowoozo by'abantu be bayisizza mu mawulire okumubuuza naye ate be bamubuuliza wali kitegeeza kabineti teriyo kitegeeza aitha sajja watu atuula bw'omu nakubaga kyeyeerabidde nekigira kati ekyokulabirako yeerabira ku kyobulwadde bw'ogamba nti emmotoka tezeetambule n'ototeekawo makubo gano atambuza balwadde gwe wano bwe nkukutukirako wano hatatako okulooti nfunye stroke what do you do olidde omala okugenda ewakiso okulaba asimanya aradisi erizi tolaba nti tekirina makulu ate osanga omusirikale atategeerangako ku byayunanka niye ali akutte muggo bamugaa nti buli gwolabye kuba buki bukubi kakati ebyo byonna ebyo so nga kyagambye kituufu era kirungi naye olwokuba tebakyamuwa magezi agateeka okumutuukako tebamubuulira kakati walabye ebyentambula okay pima bano abatumaze okutegeera batruck gundi bebagira ki bebatugize abatambuza ebintu bajja n'obulwadde naye ate n'omala okumula identify naye ogira ogenda mu maaso kakati anti birina okutuuka naye kirabe iba ntegeka kubanga zye nandikoze nakiri nandikubiddeyo ne China netuweerezayo kubuuma mwangu nnyo nteeke ku nsalo mukebere mu ssaawa 24 mu delaying only 24 hours ategeere kyagira ki kyali kuba muba mulwadde mugaana okweyongerayo nga World Health Organization beyagambye omuteeke mu isolation ate emmotoka buli bannayo kampuni ezisomba ebintu bandimaze nti bani badriver nga babiri munne yayongerayo okiraba n'agenda naye kakati agenze obamanyi badriver abo olugenda asibira Lukaya ate awo n'abeera abantu bonna tajja kubagamba nti nalwadde owulidde ate kakati ogenda onoonya abeerukaya bameka boonoononyamu ababadde naye ebyo byonna mirimu naye kakati kyenva onooza nti olwokuba tebatuula ate n'ekirala tebayita birowoozo bya public ate ne parliament naye tefuddeeyo nnyo kutunula mu bintu ebyo kasita oli amala okuyisa ate be bobyogera balina ebyo byomulira ebyammwe nti bya politics ekivudde mu opposition politics ekivudde mu gundi politics ne baluuzinga tebamanya gye balaga you get my point ekyo kyennyini kyova olaba so ebiragiro bya president ebisinga birungi naye biba byagalamu okwongeramu biba byagala okutereezaamu biba byagala okumuwaayo amagezi amalala ne mubitunulamu diipa era kyenvudde nkugamba nti nze minisita okwetala mu ebyo yeyandibadde obrain ye yandibadde kuyamba brain president kulaba ki kuba ekikulondesa kuba president kwe kubanga gwotusinga okumanya ebyebukulembeze tukuwa omukisa okulonda ba minisita kyovula batumugamba alonde baana amanyi okukolagana nabo si lwakubanga nti kikulu nnyo naye kyetugamba nti ate nakyo netukyegendereza nti naye bwomala okubalonda twalira bali abakiikirira abantu bakakase olw'okulonda muliiko omubbi ng'ajja kututigomya n'abatunulamu kakati balina okuba nga bakolera wamu teriiyo ne bwoba president ne bwoba ani alina bwongo obwo katonda tamutondanga era tagenda kumutonda bw'omanya kino nnyo ekirala tukimanyi kyovulaba nti n'omuyimbi alina kyagira kine biki kakati ebyo gamba omuntu okumugamba president bandi bale bambuli abayimbi baleke bayimbe okujjako kati tebateekwa kuyimba sigamba mu corona ningamba nga biri biwalaba ng'oli bamututte tukuba muyimbi wano mu Buganda mu culture yaffe ne bakabaka n'abakambwe ennyo baali tebakuba muyimbi lwa nsonga abayimbi abo katonda mwana nga abayisaamu obubaka baba nga aba prophets baba balaguzi kyovuuma wabula gwodda ku luyimba lwe n'owuliriza oli saabala obw'ebbumba kayemba teyandifudde kubanga baali balukubye mu ndongo eryato lye banteze lya bbumba lijja kubumbulu tolinnya muli n'olwekyo buli lwokoze ekintu tokikola ng'olina ate gwoga nti ono mwana noki muwulirize wabula ensonga bw'aleeta nga teriimu ate omuddamu nti agweyo badde oyogedde
naye eno si yeesaana kino kyekisaana nze kyenjagala mu bukulembeze. Tuli n'owekitiibwa Dan Mulika gwe tuli naye tugenda mu maaso n'okubanga tuwayamu ku mbeera nga bwetambula mu ggwanga lyattu Uganda. Owekitiibwa njagala kumanya ku nsonga ya palamenti yaffe eno kubanga waliwo bingi ebigenda mu maaso bannayuganda bye boogera ku palamenti. Okusookera ddala palamenti eno twagiraba yavaayo neyimiriza okugaba emmere mu ggwanga ng'egamba nti enteekateeka ebulamu era yali eyagala eyongera okumanya ebigenda mu maaso ku nsonga eyo. However tewayita na nnaku okugaba emmere ne kubanga kutandise. Twalabye bwe wazzeewo ekigambo kino ekya ssente zino okubaweebwa emiliyoni 2 waliwo abamu baddukidde mu kooti negamba nti bwe babanga tebanaziteeka bayimirize essente nazo twawulidde nti zaatuuse dda ku akawunta z'abantu bano. Twagala kumanya gwenga omusajja aludde mu nsi muno alabye obukulembeze nga bwe butambula, palamenti yaffe ddala ekola omulimu gwayo era yandigwanidde okubanga eweebwa n'essente zino ezoogerwako ennaku zino. Nzikiriza nsooke kwogerako katono ku byafaayo. N'ekyokubiri nange kennyini bwe nalaba ebintu mu 95. Nze ebyafaayo bitulaga nti Obote yatukolera ekintu ekyettima ennyo mu Uganda, ekintu ky'okugyawo constitution n'okulaga nti ssemateeka kiba kipapula bupapula mukiteeka eri ne mwere mukola bye mugira ki bye mwagadde kasita oba ng'oli mu buyinza ate nga n'emmundu weeri olina n'ogwonoodduumira muliiko oba ategeera oba tategeera gwonga nti okuba ng'akuba kati n'ekyo kakati bulijjo kye tuyita gavumenti erina amasiga 3. Amasiga ago gali bwe gati tuli miliyoni 40 n'omusobyo. Simanyi oba ddala ffe naye bye batugamba nti tuwera ze sibalangako ku bantu. Bwe tuba tuwera nga Uganda eno yaffe tunoonya engeri gye tunaakulemberwamu kyetuva tukola ssemateeka anaatufuganga agate Omuganda Omutesa Omukyoli Omukalamoja n'ebirala. Bwe tumala okumukola tumusuubira tamenyebwa, teri yalina buyinza kumumenya okuggyako ffe bannannyini nsi abaatuula ne tugiteekawo. Kakati ekibeeseesa amasiga aga 3 nti okimanyi ne bwe muba mu nnyumba omukyala n'omwami era wabaawo munne akulira munne kubanga gwani anaagambanga nti kali tugende gundi gwogende gye. Kakati bw'obanga bwe bukulembeze si bufuzi mwe mwagala nnyo okufuga. Kati olw'obukulembeze obwo kitegeeza miliyoni 40 tetulina nnyumba mwotutuuza ne tulira ntuteesa, tetulina mugundi naye tufa tugaa nti akatwerondemu munnaffe asinga okumanya ebyokututereeza gwe tuyinza okuwulira obulungi bwaga nti kino tukikole naffe tujja kumuwulira ate naye akolere ku byaffe. Bwe mumala okuteekawo ssemateeka mwana akolera ne mulonda oyo abakulembera mu nga wano mu Uganda tumuyita president ye head of state. Bw'omala okumulonda n'omuganda naye omuntu omu ayinza okubanga buli kimu akimanyi kyova omuganda nti ebyenjigiriza funayo omuntu ebyabulamu ebyaki beebo ba minisita gye tuyita cabinet executive. Era mu nteekateeka ya constitution basuubirwa kukolera wamu. Kyenavudde gga nti bwe natunuulira ku address ng'ate baminisita be babuuza pulezidenti waffe mu maaso gaffe, ekyo kikulaga constitution tekola. Ekyokubiri parliament bwe tumala okulonda executive mubawadde n'obuyinza nti bwe tuba tulina ne siringi 10 be bazitemaatema engeri gye zinaagira ki gye zinaakolamu. Naye abaffe 10 be baliddira 8 ne bakissa mu nsawo zaabwe ne baleekawo 2 gokka, ani alibagambako? Oba ekirala bwe walijjawo ekirala nga mu kifo ky'okufuna nga10 twetaaga tufune miliyoni, ani alibawo amagezi ago? Neki kyetuva tulonda ne tugaa nti nno ffenna tetujja mu parliament kuba buli omu ku ffe memba wa parliament. Abantu abasinga wano tebakimanyi nti buli muntu mu Uganda n'anaazaalibwa ekiro kya leero ajja kuba memba waki
nilwakubanga tetulina nnyumba erituteesa miliyoni ati twogere ne sipiika tolaba bwali controllinga miliyoni ana kyetuvuga nti buli kitundu bwe kiweza abantu 300 oba bwekiti kirondengayo omubaka atya ne tubalonda agenda okukiikirira ekitundu ekyo naye nno bwe tumala okubalonda ne bagenda mu paalimenti twerabira nti bali okusobola omuntu okusobola okulondebwa mu kitundu kino kyovula baba n'ebirowoozo kyekibakozesa ebibiina by'obufuzi abalowooza nti Uganda weeyimiridde tuteekwa kusooka kulabirira malwaliro ne beeyita kantu ali ekyokulabira kabo beeyise baddipi omulala naga nti atusooka byanfuna ne yeeyita NRM omulala naga nti tusooka kino kakati ebiri biba byayamba be baba batuyitamu abaagala okubeera baliida okutubuulira bye banaakola nga bagize eki batuuse eri the political party neffe ate twazifuula bannannyini nsi kakati bwe tumala okulonda paalimenti okutukiikirira bagenda eri kukiikira birowoozo byaffe bwe wabaawo ekitabula gundi executive eri gye tugambye president basobole okukigonjoola basobole n'okubagamba eyo mugenze walanya abantu okubwa emiggo nedda basobole okukola bwe bati kakati ekyo bw'omala okuddira paalimenti n'ogifuula kye bayita caucus kabondo anti nkulaze ebibiina by'obufuzi ekibiina ky'obufuzi kibeera ne ka caucus munda waakyo so si mu paalimenti kubanga bwe kaba nga bwe katyo lwaki ate ffe tulonda bo ne batajja buzi nti fe ab'NRM twagenda twasindika bagundi you get it kwegamba buli bubondo bwa bibiina ate nga bubeera eri nabo kukakasa nti beerondamu asasinga baki bannaabwe mu paalimenti buli agendayo yenna memba akiikirira abantu era bw'otuuka muli buli lw'osanga ng'ekintu ky'okiikirira abakitundu ky'okiikirira tebakyagala ekibiina ky'obufuzi tekikufuga naye nno kakati ffe wano mu Uganda ekyo twakijjawo ne tugifuula caucus kakati bwefuuka caucus erina agikulira bantu booli kakati bw'osanga nti nga kati we tuli wano nti NRM yeesinza ababaka bo babajjamu n'okulowooza kubanga ebirowoozo mubifunira eri Kyankwanzi oba mu State House eno mutuulayo butuuzi wanti wulira ate olowooza bati era kyova owulira ngaakugamba ne bwe weebaka naye kasita okubanga akalulunga bwe nakulagidde sinze nabyogera mwabituusa byange mpayiriza byemmwe bamawulire mwabyogera tebaabagaa nti bw'otuuka eri nga twakuwadde ekyokukola ekyankwanzi oba mu State House n'otokikola bw'oba musobooli bakuyita na rebo weewuunye bakuyita omuyeekera simanyi okuyekerawo nga toli mu paalimenti ey'abantu kakati n'oli ne bwajja nga si kyekibiina ekyawangudde asuubira okuba nga naye akiikirira abantu kubanga eri miliyoni 40 tezirowooza bumu ekyovulinga agamba nti mu bufunze nti tetukyalina paalamenti okinzije ku mutwe nze kyenva sironda kubanga nagenda okulaba nga mmala biseera okuga nti nalonze omuntu n'atuuka eri nanga nti ffe pata yaffe yagambye bweti tobeera memba wange era sitaga n'okuntwala mu bululu kubanga bintu bibiri obululu mmena n'embumanya nga bujja kubbwa anaawangula si yewe birowoozo bye njagala oli ampangule siga nti eyo nze nteekwa okuba ku sayidi ewangule naye njagala ampangule nga mmatidde nti bannabe bampangule naye ngenda nentunuulira electoral commission ebirongera to executive abasirikale babironga to executive abala obululu ku executive announcing we executive kati olomba nno nayo okinze nkuleka bulesi n'ogenda muki mu maaso naye mwe abasinga muga nti mugira kakati ekyo lwaki njagadde okukinnyonnyola bwe nti abantu bategeere nti gye tulina si paalamenti si bakiise b'abantu wabula babubondo bwabwe obw'ebibiina byaki by'obufuzi baneneŋŋanira muli wabula be bakkirizibwa babaawo okulya bayinza okukkiriziganya buli omu n'alya n'asika era ndowooza kyekiri mu ddiiro kyogenda okumbuuza ekyagundi kati olw'okubanga paalimenti ogijjeemu okuba teri representative ab'opposition tebagasa ggwe munnayuganda bagasa oli ali mu buyinza era bamu oli waali awo babasasula n'okubasasula
bayinza n'okubanga babasasula n'okukikola kubanga ye bw'atuuka n'aleeta ekintu kye kyamaze okugamba bano abateekwa okwebakira mu paalimenti bwe kiba kiyita neebaayo anaakiwakanya akati bw'agendako mu nsi endala okugamba nga Amerika Bungereza nti nankani tyayiri ewange demokrasi muyitirivu olabye ono yewagedde oli naawakanya nga n'abazungu baga nti tukwongere ssente kubanga oli mu bikulembeze muki naye ggwe munnayuganda tofunyeemu kubanga ekirowoozo ekyabadde oba oliawo kyaleeteddwa nawo opposition nga kyekirungi okusinga nakiri tekyawuliddwa ekyo kitegedde akati paalimenti wetuukaawo ekiteesaawo ekitongole ekirala ekigasa paalimenti kyekitongole ekiramuzi nti kiri representative abo bakolagana nnyo ne gundi ne executive buli bagira naye baagenda ne bamanya nti waliwo ebyetaaga ebintu ebimu obukugu obw'enjawulo bali ne bebakkiriziganya naga nti kino kisobo kirigono kwe kuteekawo ekitongole ekiki ekiramuzi ate ne bamanya ne mu miliyoni 4 waliwo ab'empisa embi yatuula babubbi ne banaamukwata kyebava baleeta omulamuzi ekitongole ekiramuzi akati ekitongole ekiramuzi kiriwo okutereeza okulaba ng'enkola paalimenti gyekoleramu ne executive yeerambikiddwa mu ssemateeka akati buddira ssemateeka era kyova owulira buli lwokola endagaano yonna oba wakugikoze ne muliraanwawo ngeri gye munaalimu akatundu kali muba n'ekigendererwa ekitutadde wano tukoze endagaano eno ffenna tusobole okulimira awamu akabanja kali akali wali ewamu naffe naye omuntu kasitajjamu omulamu ogwo ekyabatwala okulimira wali eyoba tekyali constitution nga bw'olaba eno eri mu Uganda egamba baagiwandiika bulungi nnyo buli omu ate kiriwo kyova olaba tebagikyusa mu nnimi zaffe so ng'ekyo kiragiro simanyi oba baliga nti bafunanga ssente okutuuka emyaka gino gyonna ekiragiro kyagamba ekyusibwe mu nnimi zaffe kale n'abantu abamu olw'okuba bino biteesebwa mu luzungu tebamanyi nti gyekiri wakati kyekyova olaba tibe batuuka eri mu paalimenti bakubbye eggwanga atamanyi luzungu era abantu bawana ekibabuzaabuza luzungu kubanga constitution yekugamba twagala tumaze emyaka 5 okuva lwe twefuga tetukyusa bukulembeze mu nkyusa ya mirembe n'olwekyo ne bagenda mu maaso ne bakuwa ebinaakolebwa mu kimu ky'okkakasa nti ekyo kyebeefuna kwe kulaba bakuteeramu nti ebisanja binaabanga ebyo oba oli mulungi oba oli mubi ani yandi gwe wabijjamu byakomawo mu bantu balina obuyinza anti kyokyo labi kakati mbadde ngenda okutuukira gwe kubikuluma ekiruma ekisookera ddala lwaki tulaba okontana wakati w'essiga eddamuzi palamenti kubanga byonna tewakyali kikolera ku constitution amasiga gano tegakyakolera ku ssemateeka buli omu yeewaga kubanga owa ssemateeka owa mulamuzi bwakugamba nti owa paalimenti osobezza togenda mu maaso omala kuddayo n'omuwuliriza kiki kyosobezza era ne bwe wabanga katugende nti ekitongole ekiramuzi kyekikuwadde ekisuubu ate omala kuddirayo ddala ne mu bantu n'obabuuza mbadde mbakiikirira bubi walaba gundi Bungereza gundi oli eyali ateesezza Brexit gundi Cameron yagenda n'ateesa bulungi era n'awulira nga kyateesezza kiki bwe yadda ne bamugamba nti byoteesezza si byetugira ki byetwagala naga nti nedda mulimba nze yakozesezza amagezi nti bateekewo mu paalimenti bwe bagendamu ne bamugamba nti naga neba ekibiina kyange baŋŋaanye nti ye tugende mu bantu ne bagenda ne bakola referendum bababuuze abantu ne bavaayo ne bagamba nti Cameron kyokoze kibi kyova olaba yagenda wa Queen obwa Katikkiro mbuzizza ne mu constituency nazaayo naye teyali rwebo nga wano bwe bibeera okitegedde akati nno n'olwekyo kati parliament ne executive ne judiciary byonna tewakyali amanyi munne kyateekwa kubeera kubanga tebagoberera constitution kyekyantandisizza nti olunaba olwo lwava ku Obote
kasita yakola ekintu najjawo constitution ekoleddwa abantu without their consent nebigenda maaso tyokozesa power kakati alina amaanyi yayogera n'olwekyo bwe bakubagana kiri obvious. Njagala kwogerako osanga kyekinasembayo y'ensonga y'abamu abalowooza nti embeera eno eriwo kati nti yandibadde tutuusa ku nsonga y'okwongerayo kulonda ne twongeramu at least emyaka 2 gumu oba 3 okutwaliza wamu. Simanyi gwe bw'oyinza kwogera ku nsonga eyo. Nze kisandigenze nawala byenkubuulidde bitegeeza tewakyali akolera ggwanga byomwakolera akati buli omu wendowooza ye oli bwana kubanga bo balwanira bulwanizi bukulu ani anaayingirayo n'afuna n'olwekyo ekyo okujjako nga okigambye nti abatuwuliriza batuule wansi bamale okuwulira bye ŋŋambye tulizaawo tutya ssemateeka afuga be tulonze kakati bwe baba nga batujeemedde what do we do tuddemu tureschedulinge tusebwa abakulembeze abagoberera ki ssemateeka ate bajje nga si bafuzi wabula abaweereza abaffe obuweereza katonda era ne bwakuwa obukulembeze kyova olaba abakkiririza mu Jesus naye ne Muhammad bwe yali yagamba nti nzize kubaweereza. Ojjukira Petero yali amuwakanya n'amugamba nti osooka nze ndi mukulembeze mukama wange onnaaze n'ebigere nti ye kubanga ndi muki muweereza kakati ng'akulaga ti naawe toba na malala ng'oli mu bukulembeze oli muweereza obuulirwe naye kakati bino byonna bisoboka era kyova olaba waliwo ne byotomensioninze ebyeducation oli yatuula butuuzi ababaka ne bavaayo bulungi nnyo ne baga nti eno education yes tutegedde eyagala okulwa naye ekintu kyapapiddwa ebitabo bimala abanankani abasomesa webali bino byonna nga tebiri mulwe naye oli yagamba nti no biteekwa okutandikawo ekijja akati otegedde abazungu bagiyita failed state otegedde nti ezo failed state kasita executive tekola gwayo ne parliament netekola gwayo ne gundi abantu babeerawo anti kiwuliriza ebitongole bibaawo mu mannya naye nga tebikola nga constitution bwegira ki kibayita failed state mu luzungu. Oyinza ogamba Uganda wetutambulira kati nti is a failed state kasita ebyo kamala okubuulira oba oyo tonnakitegeera bulungi olw'okubanga ebyo bikola bwe bityo byafeiringa ebitongole ebisatu kyova olaba tewakyalina kitongole n'ekimu kyebayita institutions ekola owulidde bw'ogenda wali owulira Lukwago bw'akaaba ne City Council nze sifaayo kumpakanya nayima mu lukiiko e Mengo mu 1995 ne tubaga nti constitution bagyonoonye kubanga constitution tekiikirirwa babaka tekolebwa babaka tekolebwa bakiise ekolebwa babaka mu luzungu baba ba delegates be bakola constitution tebabeera representatives naye 95 mu kifo ky'okugamba nti egenda kutugatta ffenna bannayuganda akyolireeta ababaka Buganda ereete gundi tusalibwa ate bamala okuteesa omukyoli addayo n'amala okubuuza banne byenzikiriza byebyo n'omuganda bw'ati kye tuyita ratification ne bikkiriziganyizibwa okuva ekyo lwe kyasoba n'okutuuka essaawa ya leero twakola failed state kubanga ebaawo kubanga alina amaanyi akukuba emiggo n'okola n'ebyagambye naye nga manya nti akubidde bwereere kati nze mbadde nkugamba nti bakutte zaake sirowooza nti naawe onyumatiza nti bamukwatidde kituufu yabadde ayagala kugaba emmere gyagaba buli omwaka aba emityana akutuwe balituukirayo ng'emirambo gifudde enjala mingi kakati mu kifo ky'okumugamba nga leader kubanga leader oba scientific nomanya ajja kusobya mu kino ne kino kakati nze nga leader kwadde abasirikale 6 be bajja okusimbisa n'emmere bw'onoogigaba bagisupervise ate ogenda kumussa mu kkomera. Owekitiibwa nga tumbawumba bino byogera bwoti is a failed state bwe wali Mengo ng'oli Katikkiro n'ovaayo n'ogamba nti ssemateeka bagityobodde ebintu ebifaanana bwe bityo bino si ensonga lwaki abamu bamuvaayo ne bagamba nti owekitiibwa ono yali nalukalala y'ensonga lwaki n'obwakatikkiro bwete bwawangaala.
nze ekyo kinkyagala tekinnuma kubanga amazima bwogogera bwe banjogerera ekyo mwe bamawulire lwaki balwanira mu parliament obanga constitution yebagasa owulidde nze ebyange byenjogedde byekoze byokka kakati Lukwago akaaba kiki ekiganyo ekimukaabya kubanga constitution yasaawo meya negundi naye ate talina buyinza bwateekwa kugira ki kukoleramu ab'amagye bakuba abantu emiggo constitution yebalagira owulidde kakati kiki education system bagitandise naye tonnawulirayo agamba nti ewaabwe teriyo nabasomesa be basomesa biri. Wow. Owekitiibwa nja kuddira osanga twongere okubanga tuwayamu naddala ku by'emmenge ebyo n'embeera nga bwe yali okutwaliza wamu ng'okyali Katikkiro wa Buganda. Njagala okwebaza ssebo we bali kwogerako eri bannayuganda naddala ku mbeera eno egenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Nange weebale kumbuuza nakunzijjira n'ombuuza simanyi oba beetegeerekese nyinza okuba nga simanyi kubinnyonnyola naye nze mmanyi ti byenjogera biba bituufu ate sirina gwempalana siwalana mukulembeze bw'akola ekirungi musiima nawawulidde wano nga neebaza pulezidenti byakoze ate bw'oba nga nina idea gye nanditaddemu kye nandyagadde kugireeta ewulirwe n'omulala agisunsule naye no kakati kye mbaddeyo okukubuulira kye mmaliddeko naddala gwe ng'ombuuza kasita executive teba na collective responsibility parliament nesuula obuvunaanyizibwa bw'okuba nga ekiikirira abantu n'ekiikirira bubiina buba bubondo bwabwe nosanga nga judiciary naye ekolera ate ku biragiro ebiva awalala nga bwe walaba bajjamu ere gundi naye temanya nti yo baagiteekawo judiciary kutubalansinga teri kitongole kigenda kubanga kikola bw'ona ogende okole research odde wano ombuulire ogende mu makomero obuuze bajaga nti abantu bangi tetukyalina bino waliwo gundi kubanga tewaliiwo gavumenti ekolera wamu n'olwekyo kye tuyita failed state. Weewaawo ate bulungi saagala kusukka waawo njagala okwebaza okuba nti osobodde okuba nga otulaba kankwagalize ekiseera ekirungi beera bulungi weeraba.